Nathan Chirabo ng'alina emyaka 15 yandibadde yamala dda ekibiina ekyomusanvu kubanga okusoma akwagala naye tasobola kutuula mu kibiina bbanga liwera olw'omugongo ogutera okumutawaanya olw'ekirwadde kya sickle cells. Nengalamira wansi omugongo gubeera gunnuma nasobola kutuula nnyo. Nnyina Gita Nagawa agamba nti omwana we akuze kyokka akyamulabirira ng'omwana omuto olw'entondo ekirwadde kya sickle cells kye zirina. Tosobola kukolera wala kubanga oyinza obulwadde bujja essaawa yonna. Oyinza okuba kati abadde mulamu ssaawa endala mulwadde. Kati bw'oba oli wala oba olina kugamba ate peyini eyo bw'etandika ebeera severe. Abantu bangi ddala mu ggwanga abali ku bunkenke nga bajjanjaba abantu naddala abaana abalina ekirwadde kino. Ku buli bantu 5 mu ggwanga omu yeetisse akatofaali kana ka sickle cells era nga bwe yeegatta n'omulala akeetisse bazaala omwana alina obulwadde buno. Era engeri yokka ey'okwewala obulwadde buno okusaasaana be bantu okwekebera ekintu ekibagayaaza. N'olwekyo okusisinkana kintu kyangu nnyo. Kati lwaki tugamba mwekebeze mumanye baana ki be mugenda okuzaala. Omuntu gy'akoma okumanya amangu obulwadde buno gy'akoma okumanya engeri y'okubukwatamu n'okuwangaala. Obubonero obusooka kwe balabira kwe kuzimba engalo n'ebigere, amaaso okuba aga kyenvu n'omwana okukaaba ennyo ng'ebiseera ebisinga kiva ku bulumi. Irene Namyalo, NTV.